Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Tugendeko mu ndobeso tulabe gamba atya nenga tuwerabira mwana mulenzi alien skin agenda kubeera kasangati enaku z'omwezi nga 4 ku kasangati Afro Club kati ate enaku z'omwezi nga 5 agende ku Buddu Gardens MPG aline Bitu Sikaro Nantongo Rebecca Jingo Flash Love MC Mukunja Hello. Nze bampita Mukunja wa BTFM mu Ndobeso wano mu program Semaka. Nze bampita Mukunja wa BTFM wano mu program Semaka mu Ndobeso wangambye nkukubireko. Yes, wonna badde njagala okubireko bale kunkubirako. Mukunja gye baleko sebo. Kale nyabo nawe gye bale. Kane okunkubirako. Kale. Kakati. Madde nina kyenjagala okumanya. Nina omwami wange bamuyitaani senindani Gerard. Kati yaleta osigalo wangi yaleta osigalo kati bangambye nti kumande yakomawoko kati bwe yakomawo oba naye fulana alina ekintu kyerabidde oba kimawo bimanyi namala n'alina emmotoka ye n'agenda kati ate mu dakiika y'emu era neddemu naye n'alina emmotoka n'agenda ng'alagawa wange nga ye agamba alagawa yagamba mbu agendako wa mukwano gwe kati nefunamu okubuusabuusa ate mu kiseera kyekimu ogamba waliwo balabalabyeko ekina hotel ebintu ebityo kati njagala kumanya ddala kituufu oba si kituufu ye omuwala yaani omuwala bamuyita Mega kati eno enamba gye wampadde yaani enamba gye nakuwadde enamba gye nakuwadde ya Mega kati mukubire omukazi ekaze tulabe kale beerako tovaako ogambye oyagala kumanya ki njagala kumanya kumande baaliko bombi nga bwe bangambye nti baali mu hotel kale beerako tovaako kinta buli ky'omuzika ekisinga ku beat fama Endobeso katulabe house gaalo nga weesunga tulaba house gaalo. The number you have called is currently switched off. Please try again. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. tulabani house ndowooza owulira katugiddemuko gumu tulabe. Hello? Mega gyebaleko kale sebo najebaleko sebo Mega sebo mbadde nkukubidde waliwo ebintu ebyerabiddwa wano ewaffe ku mulimu muda wa sebo anti waliwo wano wetulina rooms waliwo omuntu gwe wabaddeko naye wano oba ku rooms zaffe wano ku hotel ibyate yaleseemu essimu ate ndabye wano nga egamba nti oba sweetheart netukuba yagyerabidde essimu nga yabadde nayo naye ng'olina gwe wabaddeko naye nange nabadde naye ate essimu yagenze nayo yagenze nayo otya otegedde otya kati sitegedde gwambuuza ebyo
nkugambye nze manager wa wano ku hotero waliwo omuntu gwe wabadde naye wano mu ruumu yeerabidde essimu. Yerabiddemu essimu simanyi nze nabaddewo kaseera buseera ne muvaawo namuleseemu ye nga yeebaseemu yabadde akooye ne mulekamu nga yeebaseze nenziraka. Anti kati yalabiddemu essimu kati ate enamba yo gyasembyeyo okubako neŋŋamba kankukubire nkubuulire nti essimu yagyerabidde aginone. Kati mugambe nti osobola mugamba ajja aginone yenamukubirako mubuuze tulabe. Anti kakati gwe mugamba aginone gw'oli ludda wa? Nze ndi waka. Anti kakati wano ku reception nina okulekawo amannya ge kubanga essimu tugiwandikako amannya bw'atuuka nayogera amannya ge ne bagimuwa. Kati wano ntekeyo mannya ki? Ogenda kulekako amanya ge ogenda kulekako amanya ge ku simu ye? Anti bw'ajja ku reception nze siriiwo ngenda ku travelinga bw'anajja ayogere amanya ge bagimuwe. Ye Gerard Senninde Sebo. Gerard Senninde? Yes Sebo. Kati gwe obeera naye oba? Sibeera naye. Tubeera wamu wano waka wembera waka wenkolera. Kakati no mugambe yeerabiddemu essimu. Kale Sebo ngena mugamba ajja kujja zino. Naye ate naye naawe oba weerabiddemu Akapale? Mulabiddemu Akapale? Nze sirabye nerabidde. Oba ndabyemu nga Akapale? Akapale? Nze bwe nagendeddeyo saagenze na Kapale. Saagenze na Kapale olwedde nagenze ekimanyi ngenda kusekana mukwano gwange. Akapale nabadde ngende nako kaasi. Oba kaani kano? Gw'omanyi. Si kako nga ndaba kakutuuka. Kantuuka wandabye. Kaani kano nga ndaba katuuka ggwe. Katuuka nze naye omusajja gw'olina amagezi nti byoli mukuŋŋamba nze nkugambisa nze na Kapale. Ekiwuliro otabuse mutwe kiki? Nze ndaba kako waali kanonye n'okuddugala kaddugala ffe wano katuswaza. Tomanyiira nakumanyiira tolina bwongo. Nakachwa nji njali wano oli yali agenda okulaba munna Akapale yalaba nkajja mu Nansana ffe yiteegaludde ko yesika tekaki kaki ankebalami bwe mwaba tabitegeera mwe mugenda mwenaani soteka mu bayika nandi kati olina okuuma anti teweerabidde Mukunja nti olina okuuma agenda ku mwezi olina okuuma ebbugumu mugiri emba eryo lyekuuma lyokka teryetaaga ennaku zino nga oteekeko bayika ebbugumu lisukka nobanga ataaterese hot plate yenze birungi ebuwambo Mukunja kyali kulonzalonza kulala mega ye baba anko ya amwagalira ddala era bambi omukazi we waka abeewo ne kyakolawo bamugobaddeyo wabe mu kyalo sigadde birungi ebuwambo mwebale nnyo birungi ebuwambo ono ekikonyogo ekisule namwoyo walikumira beach fans club bannaye tekawedde mwako kawedde wanze n'akakyalimu kali ku nyanjula abantu bannange twabate obutabana bwesigwa na butamatira kakati agenda kuswalira ekyawaka bannange tumanyi nakumanya kino kitalo alowooza Mukunja otokubyewo nnyo bannange naye ate abakyala bambi balemenga okunoonyereza nkate ekyo kyakumutabangulira bufumbo tera musajja atenda bannange bwabanga omukazi tamuleetedde waka nga takigambye bannange ebyoberekanga naye ate abawala nedda awo wetutuuse okuleka opale waka tugenda kusinkana abantu baffe anedda tutereezeemu omenajeeru Nansana ffe yiteegaludde laba nnoono Endobeso ya leero enyumidde n'ejjukira akayimba ka Nabatanzimbwa abasajja abaleero enseenene zikwatibwa zimanyi kati house girl seewo wayitiddeyo keeyo wa boss tokyawa abantu bakulu kitiibwa wajjako nakati ayagala fuuka wa mu nnyumba kati n'omu nnyumba munnaye weetereza ogenda laba ekinaddako kasita otegedde gye baali bonna ababiri ate ba house girl abo bamanyi okulunga ekintu awa okwebaza beebaza wami maka
wanji ono Samuwemba kutokotezo mukamange sebo amaako y'omusajja ne mwana muwala oyo sebo baagala na sebo